Ewammwe eyo amasannyalaze mugalabako ennaku zino? Amasannyalaze ennaku zino go ga bulumimu bwe gagenda bwe gaddako. Ewammwe ga bulumimu naye newaffe ga bulumi ddala kubanga abantu abakozesa amasannyalaze nga emirimu gye bagitambulira ku masannyalaze mbasaasidde. Amasannyalaze gasobola okumala ennaku 3 nga tegaliiko. Nga kiva ku ki? Ate kiva ku ki? Ekyo bata service delivery. Okay. Olunaku olwaleero tuleeteddeyo ki? Agange gaba mangi nga bw'ogamanyi. Naye ndowooza olunaku olwaleero tusookereko ewa Irene Ntale. Irene Ntale. Munaye twabadde tuli awo nga Irene Ntale tulaba ka vidiyo bw'akola ki? Bw'akiisinga omusajja omu alabadde feesi ye nga tetugirengera bulungi naye nga bo balaga nti bakola ki? Koze okukiisinga kwe kwenywegera. Gomanyi kwenywegera. Okay, nkitegedde mbadde mbuzeemuko katono. Munnange babadde balaga nti bo banyumirwa kye bali mu kukola era abantu abamu ne bakyogerako kaawo. Naye Irene Ntale ennaku zino abala ki? Kubanga nga tugipaza aba yali agenda mu konsati ey'enkudi n'agamba nti baba mu nkudi bagenda kugenda sima bali kaasi. Nti yali amanyi nti awo waliwo akasente kirabe. Era n'agamba omukazi aliwo okulya ssente. Ng'ayagala okukalyako. Kakati ye omwagalwa we ye tamanyikiddwa bulungi. Ebintu ebyo agezezaako bikuuma eby'obwagalwa we obikuuma nga byakyama. Jjukira baamulowoozezzaako awo okwagala ono founder wa Lafters Bar Jonathan Kyeyo ne balowoozaako yeyagala ne Resignature Simaya ne Alan Tonix naye nga tebitegeerekeka bulungi. Naye kyajjazaala omwana kyemmanyi. Ate abantu abamu beebuuza yabadde romantic moment oba part ya video shoot? Babadde bakwata vidiyo ne beekiisinga kisoboka kye beebuuza kisoboka naye nga kansubire tali desperate kutuuka ate kutulaga nudos bazitani nudos ze nga ye liri puzzle nga bwamwepikira yagambye ye tamupowa wadde yalabye obwo tebumukanga yadde yabulabye obwo naye ye tapowa liri puzzle nga mwana mutonyo kwa Irene. Yagambye mbu evidiyo eraga ng'etali ya ddala oba just ye tayagala kikkiriza ayagala fuuka zali vidiyo eraga nti si ya ddala era yeetaaga okunoonyerezaako liri puzzle mboye kasi ya ddala era yalowooza mu kagayi kirabika kasasula abantu okutambuza vidiyo yeegumya tayagala wulira nti gumutuddemu ayagala kwetulisizaako naye kale tayagala wulira nti gumutuddemu lunnabakirize Chosen Becky omumanyi kyosaba kyonaleeta omumanyi Chosen Becky kakati omwami weffe natumumanyi dictator Amil yabaddeko ku social media ng'ayogera bantu abamu balowooza Chosen Becky amwagala lwaki lwa ssente nakuba nti ng'ani alina ssente dictator alina ssente Chosen Becky mbwamwagala lwa ssente Tadde nagamba nze tuvudde wala n'omwagalwa wange tuvudde wala nga naddala tannabafuuka mumumanyifu ng'era badde tokimanyi nga we yasaanyooka baba baaki yati bavudde wala nga beeyagala naye kimanyi embuto za Chosen Becky zabadde afuna nga tulabirawo leero azadde leero kiki ne maama kujjukira abadde alina abaana be abalenzi 2 kati ku luno mukama n'amukola kinaamuwaako obuwala kimanyi yakazaala nga ennaku z'omwezi 12 naye nga tewali abadde akimanyi. Naye Chosen Becky ng'aganya okwemuliza ennaku ezo yadde alulabaako abo omwana mbu osimanyi omwana ye mulwadde omwana we yali mulwadde nedda tisi kwemulisa omwana yali mulwadde kituufu naye n'abantu kyasinga okunsesa nga bagamba nti omwana simanya amuzeeyi wa taata we simanya biki kirabika ekika kye kimubanja social media gwe mwana abaana bo buli omu abaana naye omwana yawona kubanda yawona omwana ekitegeeza yawona naku zino mulaba ate azanya n'abana ba CB TikTok yazanyako nabo kaawo mabegako kakati yazadde akaana k'obuwala era ne bakatuuma Amber Grace Mutebi kitegeeza nti omusajja kale kituufu bw'omukazi amuzaddemu abaana oba yamuzaalamu balire eddala akasente bulungi omusajja yagambye abamu balowooza mbu talina byakola naye yalina emirimu gye gyakwasa bali jobless
anyway mingi nnyo mwe mulina ogwo gwe bakoze oguvuddemu omwana kirungi mukama yeebale muwa kaana ak'obuwala munange kaakati abantu ba Nuupu abakulembeddwamu Joel Ssennyonyi bagenze leader of opposition tokimanyi kaakati bagenze ye Kandungu village eri mu Kamuli district kiri Kadungu bagenzeeyo kaakati nga waliyo kapo bbiri nga abawala ba myaka 15 abalenzi bya myaka 17 tugamba nga kapo abaana bakola ebintu ebyo nga bakyali bato nga bafumbo naye ng'omu wa 15 n'owa 17 kapo bbiri nga abawala ba 15 abalenzi ba 17 Ninga obwavu bubatta tebalina na sente zisobola kukola kikwerabirira abakyala bali mbuto babazize batya okubategeeza nakireka amawulire gatambulako bo kabakole kikaba badduukirire ne bagendayo kubayamba ne babafunirayo ku mmere ebintu ebirala ng'ebyo sabbuuni mifaliso biki ne babatwalira ku bintu ebyokukozesa naye abantu abamu babaddeawo ku social media bakomenti nga bagamba nti lwaki okola ki lwaki ogabira mu kamera no kubanga ensi erina oyambira mu kamera uliriza ekyo nze nkiwagira ekyokugabira mu kamera ku nsonga ng'eyo olw'ensonga tulaba bano abaana omwana w'emyaka 15 abatanneetuuka 17 abatanneetuuka wano twagenda mu lockdown abaana ne balizaala baana bannaabwe oba okitegeera abamu bangi nnyo tebaddayo ku masomero ne batuuka n'okutuula ebibuuzo nga bali mbuto gavumenti nekkiriza oba okitegeere naye kakati bwe tubanga ekyo kiri bwe kityo kitegeeza nti tebali bokka waliyo n'abalala bali embuto abalina emyaka 14-13 oba oliawo kati ate nga ne bataata nabo oba babba baabwe nabo wali under age kiba kitegeeza nti ekintu ng'ekyo kirina okuvaayo okulaga nti gavumenti yali badde eraga obuvunaanyizibwa kati abagamba nti balagira mu kamera baagala biyite buyisibwe ebintu bibeereeyo nga tebitegeerekeka kirabika kye bagamba omanyi ebintu babiteekamu nnyo ebyobufuzi naye ng'ekituufu kiri nti mu mawanga agakula oba amawanga kati ne Rwanda wano abakadde abantu abakadde balinayo kakasente ke bafuna okuva mu gavumenti abadde okimanyi abantu abakadde nti jjajjawo ayinza okuba ali eyo nga takyasobola kukola naye kati wano Uganda bw'ona ogenda okuyamba omukadde bajjaga ng'obiteeka mu kamera gavumenti yali badde yayamba dda kati weetaga genda mu kamera kale kaakati nga n'abalala bagamba ekyo kye baakoze oba kyakaseera kuba ebintu bagenda bikozesa biggwewo biki nti oba nyamba ntono omufaliso bagenda gukozesa mu kaseera bali bafunidde we basomere oba ebyemikono oba ki anti labayo emifaliso bagenda gikozesa ku kaseera ate wanaaba yeebase ng'ekyokulya kyaweddewo of course oli azaakuwadde ebisookerwako n'abalala batandikiraawo kati oli okusukka okuddaawo okuwoza byakaseera bya kamera naawe bali waliwo commentinga nti nange twagala helpline ey'abaana abo twagala okumanya mu districts ez'enjawulo eri couples ezisimira ku ezo mmeka okitegeera tumanye obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'eggwanga tusobole okubeera nga fena tutambuliramu naye kati abo bangi nnyo bali eyo naye kati waliwo abatayagala bbira abantu babalabisa baagala biyitiraawo omuntu watuka okubeera kati abaana nga beezaalamu bali mu myaka egyo nga n'okusoma tebasoma kati sooka weebuuza oli yali badde obwongo bumuddukira ku UPE Universal Primary Education kitegeeza eyo eba feeriya okitegeera kitegeeza byebituli ebiri muki mu Universal bano bwe batuukira okubeera nga bafuna mbuto nfu ky'okubeera ku ssomero okitegeera kitegeeza nti waliwo kikyamu kubanga bagambe wali omukati wakola ki tewabula muliro kyendowooza kaakati ku Entebbe airport omwezi oguwedde ogw'omunaana baripotinze nti babadde ba experiencinga airport passenger traffic abantu bangi abayingira n'abafuluma bangi naye olowooza lwaki abayingira bangi abafuluma bangi sente zaabwe omanyi mukama omanyi olunaku lw'enkomerero wali ofunyeko sitoli olunaku lw'enkomerero bagamba nti akaseera ako abantu bajja kuba bano badde eno kyogamba kanaatera
Yuzo kesanga abantu bali confused ga ekibaleeta tukimanyi kibafulumya tukikola ki abafuluma bagaba tetudda bayingiza ba international passengers emitwalo nga 2 mu giito manyi tulina okwegendereza ebintu bino naddala abantu ababeera wabweru bayingira bali mitwalo nina mukwano gwange mu Nigeria yaŋŋamba bo baagala nnyo Uganda bwekubanga wano gavumenti yawa neyina ebintu byetalingiriza kitegeeza bakolawo sente nnyingi forex trading n'ebirala okitegeera kati ebintu ebyo abantu tebabimanyi ffe nga ffe abali eno ku ground naye abantu abalabufu bonna babikola ki babimanyi ensinga Kenya bajja kugaa nti batulingiriza nekitegeeza kikosa ekonomi ya Uganda kati golaba abantu ba international bayingira wano golowooza nti tukola kumbe bo balabye dde obunafu tukyali mu kuvuya abafuluma bo badduka baganda tukola ki bakati banoonya ki babagambye nti basembayo okureporting ekintu nga kino mu December awedde kati yabadde akyasinze okuba n'abantu kati ekitufu kyekirimu abayingira muno bayinza okubanga abayingira muno babaleetanga ba investors abachina baleeta baganda baabwe kujja kutunda paani nga tukyali eruuyi eyo jjukira juzi twali wano ne tugamba nti Eddie Kenzo yabadde mu Arua City nga waliwo waalina performinga ne wakola ki walibaawo akavuvu ngano abamenya obutebe promoter oli yagana okusasula ssente kaakati ye nga Eddie Kenzo yagambye nti ajja kukola ki okuliyirira abantu ba Arua oluganda tamunno nkyogedde okukola ki kidde mbwali okuliyirira agenda baliyirira mubadde ki omanyi baita okuliyirira wewe okukaaba not compensating okay he's going to compensate the people of Arua City ndoza ukiwulira bulungi mbuye nga ye tewaliwo official agreement kuye okuyimba nti bo nga ba organizers beeri bewola sente mu bantu kukola bintu kutegeka bintu byabwe nga bwe babasuubiza nti ki Eddie Kenzo akola ki nti agenda kuyimba kati Eddie Kenzo kyekyamutwalayo Eddie Kenzo bwaba teyali ku contract nga teyalina wange ayinza obbanga ye yali bibi Eddie Kenzo n'agenda ebugenzi n'agendayo n'asanga ngaekivudu kyogamba muyimbi tasobola bbeera eno nga takimanyi nti egindi bamulanga kyentegedde kiriwo ekiti Eddie Kenzo ayagala promota kimulye naye Eddie Kenzo kyategedde ekimuluma kiri kimu nti yalina okubeera ku show abantu ne bamulinda n'atayimba ekimuswaza kati n'asalawo ali obuyinja mbw agenze bakompesiri naye ekitufu kiri nti teyayimba simunenya butayimba kuba ne bapromota balina ebizibu byabwe ebibutasasula kyogamba yabadde yeewolereza kubanga tosobola kugenda mu Arua si Arua n'ovuga emoka n'ogijja e Kampala n'otuuka mu Arua just by ng'agenze bwanga nyamuntu namukiriza nga lwaki kyogamba kyamufuna takyatambula kale gwe kisale kakati police egamba nti ba student bangi abafererwa mu banka njukira kati zino essaawa abaana bali kudda ku ssomero abamu batandika wiki eri abalala eno kati bangi bagenda okukola okusasula school fees nibo bafeera mu banka otuuka wali omuyayi najja ate babeera smart kakati oyimirira nnyo mu layini biki kati kola bwoti zimpe sente nkuyisizeewo naye nze kyeneebuuza kiri kimu ku mulembe guno gwe tuliko ddala banka lwaki bakkiriza abaana okugenda okusimba layini amasomero agamu tegana batuukako ensonga efuna zino zi school pay biki abamu bayinza obba nga just bali mu process abamu tebannaba bikola ki bifaako nnyo baki nze ndaba kyetaagisa ki simanyi kikyetaagisa naye nga kyemmanyi buli mwana alina okuba n'ennamba ikoodi ye oyinza obba omanye buli ssomero liri civilized teganabeera agamu era abaana obasangayo nga basimbye layini kuno ne kuli n'abazadde kintu ekyo kibi nnyo kubanga lwaki yo balikkiriza abafeere okubeera mu banka era nga bambi poliisi esaba amasomero ga revising means ez'okukola ki
ez'okuteekawo ezo school pay mu bwangu okukola ki nze ndowooza kyalibadde bwe kiti bayisobola okugenda ali ku ssomero wenyini nyini oba okitegeere sente ne bazibankingira ku ssomero muba muyingira mu geti bwe muti requirement singa bogira nti oleese biki omwana bamucekinga in nga nowa school fees naye wali kale kugamba kyo bagamba buli omu arivisinga eminutes ez'okukola ki ez'okwewaza abaana abo oba abazadde okubeera eyo mu banka nga bakola ki maybe basobola ofuna nga bankingirawo basobola ofuna bino bi school pay nga osasulira wuwo kyalibadde kusasulira ka kubanga school fees nsasulira ku ssimu kakati amasomero agamu agatannakituukako ekyo bambi tusaba mukola ekyo mukitunulemu ekintu ng'ekyo obwana obumu bubeera ku ssomero nga kumbe baakabbye sente za ttaamu eyo omuzadde osanga n'abaana bamunaga abazinzibyeko kumbe yeyezeefizi ate gwenza okukikolaga ese ondabikira okubanga ebintu ebyo bikola sitole yewagijjeewa sitole abaana baddayo ku masomero obadde ekimu anyways mugaliwo alien skin ekimenke kyakuno kyakoze eki kyafunye ezadde nga Edi Mutwe bwe yafuna Edi Mutwe kale yafunye n'ekimenke oyo naye alien skin yeyise mu nkola ky'okuzaala omwana ate bayitamu alien zikola zityo okuzaala omwana baga nti alien zibeera ku planet nga planet eba eyokya nnyo oba kitegeera gye zibeera ate ye gy'abeera tumanyi tetumanyi